tukwakeko tulinde tukutendereza Yesu. Yesu hoy mwana wandika omsano kunaziza nebaza omulokozi tukutendereza Yesu hoy mwana wandika Akaimba akalala kawandiikibwa Pastor Wilson Bugembe. Wanazakeri wakula n'omusaayigo sitaani yaswaziwa wanazakeri tukadde mulira wanazakeri wakula n'omusaayigo sitaani yaswaziwa wanazakeri akasembayo era kawandiikibwa Pastor Wilson Bugembe. Omwoyo we ali wano kati mpulira ali wano lero omwoyo we ali wano kati kusaba nga tetunnatuula tutwale eddakiika emu nga twebaza Katonda olw'ekirabo kye yawa Uganda Alex mukulu n'engalo mu bbanga nga tumusiima for 1 minute. Honorable Minister, also Honorable my brother Ed Kenzo Kankomao, I'm sure protocols all. My name is Wilson Bugembe, Pastor, thank you. I'm here with Justine Nabusa, and I'm here with some members from the worship house. About a month ago, twajja wano mu theatre, I think Musaz yali ategese ekivulu, ne tujja wano ne tulaba omuzannyo, omukolo omuzannyo we gwaggwa, ne tudda wabweru awo ne twekubya ebifaananyi ne Alex, ne tunyumya ne tuseka, ne twamanya nti yali eri family ya Alex kitalo nnyo kitalo ddala. Mbeereddwa omukisa okuba nazaalira okulembera essaawa okubabunya wamu n'ekibiina kino. Kanjogereko katono nnyo ku Alex. Ekisookera ddala nze namufunamu favor. Alex yali nga asekaaseka, naye nze ne Justine ono twamufunamu okuganza kungi nnyo. For me, he's been my very personal encourager ng'omuntu. Alex, mu ffe ffenna abayimbi abazanyi mu Uganda
yerese muffe. There is a little bit of Alex in each and every one of us. Not so. Obusika si kwe kuleka ebizimbe byokka n'amayumba, naye kwe kwereka ggwe mu bantu bo, mu baana bo. Bayibuli egamba omusajja omugezi alekera abaana be obusika. Nze no nali ndowooza nti obusika it's all about houses and cars and stuff, but it's living yourself in your children. Omuntu bwe yereka mu banne tafiira ddala. Ekyokubiri, Alex teri kyabadde tamanyi Katonda. Nsaba Katonda abeere ng'akadde akasembeyo yasobodde okwogera naye. Kanjogere and I quote Alex. Ekisogera ddala yatugambanga olunaku lwasinga okwagala mu Uganda Christmas. Tumbuuza lwaki abasiru bonna babazeeyo waabwe bo be bazaala e Kampala ne basigaza Kampala bokka. Alex yayogera nange bw'ati. He told me nti abantu bonna bafube nnyo obutagenda mu Geyeena. And I quote, mu Geyeena si wangu. Ojja gamba Katonda nti nnyonta ennuma akuwa olunyata lw'omuliro. Era ojja gamba Mukama nti nkooye okuyimirira nsaba kutuulako akuwe kakwero oba kasitoovu akookya. That was Alex. I want to thank God. Alex knew God. I hope and I pray that he was able to rekindle his relationship with him in his last breath. Namaliriza. Ekanisa yaffe yantisa obubaka. Mwami Abe Mukiru bwe yatukubidde yatugambye tetujja bigambo byereere. Washpars enasana tuwesaniyo. Ng'omubuulizi w'enjiri kansembeyo kano eri ffenna abalungi. Olwaleero taata waffe muganda waffe Alex asirise, naye olala tajja kuba ye amaze nga Kenneth wagambye amaliriza, olala banza ali baggwanirwa. Bakubiriza okudda mu makanisa. Abamu ogamba oli Mukatuliki ne Mekereza togendayo. Ogamba oli Mukristaayo ne mu kanisa togendayo. Ogamba oli Mulokole mu kanisa togendayo. Bayibuli egamba ekkubo erigenda mu Geyeena gazi n'abalira bangi, naye ekkubo erigenda mu ggulu funda n'abalira batono. For the way to heaven is wide and many see it, but the way to hell is narrow and few people see it. Which one is weak? And the way to hell is wide. What does the way to do and what Basebo ne banyama ekkubo libula abagezi, libula abagagga, libula abasoma. N'osanga omuntu nga byonna birina naye ng'ekkubo erigenda mu kyaki lyamugula. Osanga omuntu ng'erigenda mu ssaba alimanyi, erigenda mu loogi ne bwazibiriza atuuka, erigenda ku faamu ye buli Sande alimanyi, naye erigenda mu kkanisa lyabwe. Ekirabo kye tuyinza okuwa Alex today, tulowooze ku lunaku luli lwe tulisirikanga Alex tudde mu kkubo eridda mu kkubo. Nange Wilson situukiridde. Olugendo lwange ne Katonda ndutambuddemu omutamiivu. Siraba ng'omutamiivu agamba kino kye kigo ekisemba. Asituka anuubuka naye olugendo alutuusa. Muddemu makanisa, muddemu Sabbiiti muliwe ekitiibwa. Olunaku bwe lulisirika bwe lulikyanga gwasirise, kale tubeereko n'essuubi tubolya eggulu otuusa. N'amanya abantu tukkiriza Yesu ofe, okkirize nga teyali ofe, osanye nga teyaliyo.
singa omuwakanya n'ofa n'omusangayo. Abantu bangi wano bavumanyi Pulezidenti Museveni ne boogera bino byo. Omuntu mwangu okuvuma akataliyo. Naye singa atuuka wano ne tugamba ssebo Mr. President, tulina omukulu wano takwagala bulungi yabaasooka. Okukakasa Abe tondekaawo. Okukakasa ojja kumaliriza ofukamidde omwebaza enguudo n'ebitannagenda. Kubanga si kyangu kuvuma muntu nga waali. Lunaku lumu twakyalako ewabeene ayisa abasajja Kabaka Bagabi. Twayita mu kiro kiramba nga twetegeka engeri gye beerabirira ewabeene. Abe mutya muwe ekitiibwa. Ayingirira Ssaabasajja nga teyenyinyiza wadde. Nze ekiro kiramba twasula tukola practice nze Lugembe Muzigula Kayira n'embitamu. Akabbiro kali kambuze bwe bwene yakaŋŋamba. Ne tutuukayo abantu ne bawa speech nzijukira Abe n'agamba ssebo addako omuddu wo w'Enansana muyimbi musumba bwe yayogera ebyo n'emmanyi oyo nze natandika okutuuyanirira nenzisa nnyo. Abe n'agamba Pastor Wilson Bugembe natuuka wali byonna bye nayitamu ekiro sajjukirako net wabula nafukamira n'agamba we love you sir. Ssaabasajja Kabaka n'asimayiringa naye Abe yaŋŋumya ekkubo lyonna tofaayo ojja kwogera tulasimuta. Omulokole omu yankula essimu yandaba ku TV nga tuvunamye wa Ssaabasajja naga ffe tuli balokole ovunama otya ewabeene temuga atuukayo bakwatule omuyimireko obuwola. Oli omusajja ekitiibwa Katonda yekimukola. Kabaka waffe ow'okunsi mu Bayibuli mulimu olugero lugamba nti bwe tuliraba Yesu ne bakabaka balimugirako engule. Even the kings would lay down their crowns for him. Mubegako mu kulonda nafuna omukisa omuntu omu yantwala nesinkana ku Mr. President Kaguta Museveni. Mu lumu twalimu abantu 7 ne bantuuza wali olya nga atuula awo alabire bwe bw'abasookola ne tutuula. President yambuuza nti kazi what's your name? Nakankana nga sirish okumalira kigemu kirinnya lyange sirijjukira bulungi. Nasooka negamba ngambe Bugembe Wilson ngambe Wilson Bugembe ngambe Pastor Bugembe for like a second nga because twakitiibwa. Basebo ne banyawo abo bonna bakabaka bakunsi olwaleero Alex asinkanye Kabaka wa Kabaka yatula Katonda tayina akuboge kale bati olifa ozuule nga teyaliwo omuntu gwotalabangako tolowooza nga ntaliyo namaliriza buno bubonero obulaga nti Katonda gyali. Omusajja omu yakola Titanic ne bamubuuza nti eryato lino how strong is this your boat? N'agamba bwati even God cannot sink it. The first journey it sank. Ogenda ku salooni nga Abe ne bakubuuza tusale sitayiro ki? Abasajja baddamu kimu zimaleeko bwe zitadda. Bwe zitadda. Okulaba sizimala. Ne bw'oteekawo nga gwe taata w'omwana oyo mwagala nnyo bamaama n'omugamba ngenda sula naawe ku bulimu era aloota ekirooto ekibi. Ne bwe bukya ku makya n'oganze mugagga asingayo ngenda kusasula the best hospital to make sure my son is born well. Not even the best doctor can confirm that they can save the son or the mother. Everything belongs to God. Someone woke you up this morning. Is that one of the schools that
is your alarm that wakes you up, you tell Alex, it can't wake him up. God is waking you up every morning. He has given you the breath you breathe. He has given you the breath that you breathe. It is God who has blessed you with every blessing. How can you pay him back? Repent your sin. I wanted to read Alex's last message he sent us. It was about repentance. How I pray that we repent of our sin. We go back to the narrow way. We start to put money in the church basket. We do everything God says we do, so that when we breathe our last breath, we shall see him again, the King of Kings and the Lord of Lords. Mwebale nnyo okumpuliriza. Kansabe, no tukoteke emitwe tusabe. Ayi Katonda omuza buli kintu, tweyanziza nnyo. Tweyanziza nnyo olw'ekirabo kiwawa Uganda ekya Alex. Emboozi zenyumizaako ne Alex even just last month, it was about you. And how you were so scared of hell. And the only way to dodge hell is to accept Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Sabira omuntu yenna ali wano ng'ekkubo lyakubulako. Eri omubbaala olimanyi, eri omusawo olimanyi, eri omuloogi olimanyi, eri omufaamu olimanyi, n'eri ekkanisa lyazika. Nsaba leero nga twerekera Alex odde mu kkubo lya Katonda. Kusteeka ebigere ebyo. Tusabira famire katugole emikono gibala. Tonda tusabira baganda baffe. Baganda baffe Mukama. Ffenna tulumiddwa naye be balumiddwa ennyo. Ffenna tuyiseemu effumu naye bo libayiseemu. Ayi Katonda oyinza buli kintu. Bayibuli egamba nti Omwoyo Mutukuvu ye mubeezi atabulawo okulaba ennaku. Tukweyanziza nnyo gwe abawadde amaanyi. Kuba omuntu bwe bamubikira waliwo akasaala akamuyita mu mutima. Olumu nno tufiirwa n'abangi naye babayambi. Kati akasaale ke bayitamu ke kano. Akasaala akokusatu keeko nga tumuteekayo nabo bakwatirire. Naye akasaala akasinga, the mustard arrow is that one, the spear that spears your heart when everyone has gone back home and you don't know what to do. Dear Heavenly Father, be close to them, keep them safe. I pray that they will be strong in you. Tetulina bigambo biyinza bagumya naye yoyo bwe yagamba nti Katonda yatafudde, mwana wange yafudde. Katonda tofudde era gwe Katonda waabwe. Tumanyi nti Saala si kuyisa mukolo, si programu ya Abel Jiru, naye esaala kwogera na Katonda atuwa amaanyi okuyita mu kiseera bwe kiti. Sabye bino byonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Abantu bonna ne bagamba nti Pastor tumwebaze nnyo.